Nkwaniriza Zerubega Ibrahim Kasinga tukyagenda maaso n'emboozi ezitanyumizibwako mu lutalo lwe Luweero. Ekitundu eky'olwaleero tutandise ne musajja mukulu Kalibbala mwennyini. Ono ng'ategedde okubonaabona kw'abakyala be n'abaana kwe baayitamu mu lugendo lw'essingo. Ssaalongo Zaakayo Kalibbala katono azirikire mu weema we yali. Ono yakolimira bannabyabufuzi abaali bavuddeko okubonaabona kw'enkuyanja y'abantu. Abantu bonna abaamuli ku lusegere baali batondoka olw'enjala ate abalala nga battibwa amagye ga gavumenti. Sizoni y'enkuba bikocco bwe yeegattamu, Kajjampuni yabalagala mu bbwa olw'ekizibu eky'ekirwadde kya kolera ekyasituka ne kigenda maaso n'okutirimbula abantu bangi. Ekitundu ky'essingo kino okubeera nga kyali mu seetwe kyavaako amazzi okwanjaala ne gagenda maaso n'okulegama mu bitundu ebitali bimu. Muno ne mwegattamu empitambi ekyaleetera obulwadde obwa kolera okubalukawo. Abantu bejjusa ekyabaddusa mu maka gaabwe kubanga enjala yali ebatta. Kakendwadde kubanga baali tebalina ddagala nga n'oluusi mu nsiko amagye ga gavumenti gabazinduukiriza. Baawalirizibwa okudduka mu maka gaabwe kubanga amagye ga gavumenti gaali geefunyiridde okukola ebikwekweto ku bayeekera ba NRA n'abo be baali bakolagana nabo. Abayeekera nga baakatuuka e Luweero mu 1981 baatuuka nga abagenyi, kyokka oluvannyuma ne beefuula abaana ab'omu kitundu ekyo era ne beegazaanya. Bano baali bazimbye ensiisira yaabwe mu kibira ekyali kikutte obulungi wala abalabe baabwe aba Luweero okubeera nga babagwako. Ekyalo Kawumu yafuuka ensiike ey'okulwanagana wakati w'amagye ga Luweero ssaako n'abayeekera. Era ng'abantu ba bulijjo geza nga Kalibbala bano badda ku ludda olw'abayeekera ne bawagira enteekateeka zaabwe. Wabula olw'ekyo kye baali basazeewo baakisasulira omuwendo ogwali gusingayo. Abajaasi ba gavumenti baatuuka mu maka ga Kalibbala nga bagoberera emikululo gya Butuse egyali gituuka mu kifo kino. Wabula yasigala mugumu era nga mwetegefu okukubwa essasi asobole okukuuma abaali bafuuse abaana be nga be bayeekera bano. Amagye ga Luweero yali geeswazizza mu bantu kyali mukwano gwe bayinza kulwanira kusigaza. Omwaka 1986 gugenda okutuuka ng'abayeekera bano basobodde okulinnya ku nfeeta amagye ga UNLF. Wabula ng'ekyalo Kawumu kyonna kitaaguddwa mu mbeera zonna, ng'enguudo zonna zaayonooneka ng'abantu bayita mu bisaalusaalu okutuukayo. Olwo Uganda yonna yali emaze okuwandiika olugero lwayo olupya, wabula nga ye musajja mukulu Ssaalongo Kalibbala yamala dda okuvambula mu bwensi eno. Oluvannyuma lw'olutalo lw'e Bukalabi, gavumenti y'obo teyateekateeka ekikwekweto Tokkowenja kye baatuuma Operation Luweero Triangle. Kino kyali kikwekweto omutaali kuddiriza okwera abayeekera okubamala mu kitundu eky'e Luweero. Kigenda okuggwa ng'olutalo luwedde. Bwe batyo ne bagenda mu bitundu bya Lwenzori ng'eno gye baddiramu okukuŋŋaana. Rediyo ya BBC yali efulumiza eggulire ku lutalo lw'e Bukalabi era nga waliwo okubaganya ebirowoozo olutalo luno ki lutegeeza ku buli luuyi olw'abayeekera n'abajaasi ba UNLA. Abajaasi ba UNLA bazza akazito ku bayeekera abaali baddukidde e Luweero era okukkakana nga baseka ggwa. Omulwanyi Namige eyali ayogeza emmundu ne banne ne beewuunya. Omulambo gwa Kagwa gwasooka kuziikibwa mu nkambi y'emmundu Lane ekitema Masanga. Ekitundu omwali ensi 5 kyatumibwa Luweero Triangle oba mu Luganda ekyayitibwa akanyigo k'e Luweero, nga kisangibwa wakati w'oluguudo lwa Gulu Kampala Kibogo okudda e Hoima n'omugga Mayanja. Ekitundu mwe baali nga kikola ekitundu nga kiringa kya nsonda 3 bwe kukiwa erinnya erya Luweero Triangle. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bwe kukiwa erinnya erya Luweero Triangle. Kwe kweta Operation Triangle yali yakuyiwamu bajaasi ab'ekibinja ekiyitibwa Special Force nga balina ebyokulwanyisa ebirungi ng'era bano baali bategekeddwa mu ngeri ey'enjawulo okulwanira mu nsiko okusobola okuwaŋŋanga ba NRA. Missoni eno yali yakusensera munda ddala mugabira mu kitundu eky'Eluweero bafunze ebitundu okuli Semuto, Beeka, kyokka nga Semuto gye baalina okuzzaako akazita ak'amaanyi. Mu ntegeka yaabwe kwaliko okuggala amakubo gonna agafuluma okutuukira ddala e Semuto. Olw'ekitebe kya NRA kyali kyesudde mayiro 5 okuva mu Town Council y'e Semuto. Yanga Semuto ono yali afuuse ekitundu ekitalina kusaalimbirwamu mbega wa gavumenti olw'ensonga nti abayeekera baali bakyefuze. N'olwekyo ekikwekweto kino yali kitegekeddwa nga lye ligenda okubeera ekkonde eddene n'abaali babawagira. Ebibinja bya Special Forces byali ku luguudo lwa Kampala okudda eggulu migadde ku mayiro 18 Gombe, Bombondejje Kalasa, Kalulebo wa Semuto, Wobulenzi Waluleeta Semuto, Kisule Nakaseke Kapeeka, Luweero Kiwuko Nakaseke okutuuka e Kapeeka. Ekibinja ekirala ekyalina okuyambako nakyo kyayungulwa okuva e Katugu Kanyogoga ne bagabanyizibwa okutuuka e Nkoma. Ku fulonti y'oku luguudo lwa Hoima Kiboga aba Luweero nga bangi mu kitundu ekya Serinnya Bulondo bakka Masuuliito okutuuka e Kalongero Mawale Semuto, gattako Kakiri Masuuliita Kalongero Mawale Semuto Gobero nga kye kimu ne Katikamu Masuuliita Semuto, Namayumba Kaloke Kasana Semuto ne Busunju Kalege Semuto Kapeeka ne Bukomero. Olwo nga bavudde awo oluvannyuma bano beeyongerayo okutuuka e Bukwiri Kyankwanzi. Wabula ekirungi aba NRA baali balina bambega abaasomola pulaani yonna nga bwe yali erukiddwa amagi ga gavumenti. Ekiseera aba Luweero bwe baatandikira okusiba amakubo ku buli luuyi n'abayeekera baali beefunyiridde mu kunoonya amakubo agaali tegakozesebwa bidduka ge baalina okukozesa okwetegula omulabe. Engeri amagi ga gavumenti aga Special Force gye baali bakozesa emmotoka abayeekera bo kye baali balina okukola kwe kulaba nga bayita mu nsiko okubeera nga bagenda gye baagala. Era ng'ekiragiro ky'abayeekera eky'okutambula okugenda e Semuto Kapeeka nabo baakiyisa ku lunaku lwe lumu.